ate nsala kewedde ndoza kantandike ne health tips wamu ne business tips ninga ngonyino omugenyi mu nyumba njagala atweyanjuli then the agatuwa business tips yenyi yababituwa then aja kwatubula church lesson we shall discuss different issues with him niwe kasoka atweyanjulire then tuberenga to discussing naye edakikate zatuwadde ezolonako olwaleero tusanse okukola mu nange sanse nekula wambi manya gange nze engineer Hatim Mugenyi era nga nze resident director wa African Academy esangibwa ekitezi mwabale kukola enyawo ngabo za olwale ngabo tukosaza okutukyalirako njagala otuweyo omuntu yena ali yakola business like katiboli mu somero so otuweyo tips munange omuntu bayagala okukola somero ine tambula bulungi bichi byalina okubala ekisokera ddala oyina okubanga omulimu gw'okola ogwagala ekyo kimu ku bisinga okubeera ekulu kubanga olwokola omulimu nga togwagala togenda kuteekamu magezi ekyokubiri olina okuguwa obudde nze waba nze ndi civil engineer naye nasalawo neŋŋamba nti ngenda kukola business eno I'm also a businessman nenga nti nyina okuwa obudde essomero lino lisobole okutambula kati ezo business tips ebbiri zenkuwadde nenja kuwayo neyokusatu era nga yejja okuba nga yesembayo kwe kuba nti olina abantu abatuufu okukolagana nabo is business tips satu zijagala olwaliro okukola ki okuwa obudde okuba nti omulimu ogwagala ate n'okuba ekisembye ngamba ekinyi ogambe nti gwagala ng'oguwa obudde ate ng'olina abantu abatuufu abagenda okugukola abantu abatuufu abazuula otya kisinziira ku gwe oli mutuufu nze ngazi gwobuza nnyonnyonnyo kati obeera mutuufu ogenda kufuna abantu abatuufu kubanga omulimu oba ogwagala togenda kufunira mu bantu bakyamu so olina kubeera mutuufu mu kusooka then you select right people exactly ndowooza mumufunye bulungi nnyo mugenyi affe bagambye olunaku olwaleero ng'ogenda okukola business make sure nti gwenyini oli mutuufu kyogenda okuwa kyoyagala abantu ba delivering can you deliver the same thing sibo kiri exactly obudde bwa business yo olina bwatu batugambye bagamba kujja mulimba atalukola ki taluwoomya sigenda kiddamu ndowooza mufunye bulungi nnyo tips ezo nga zirese ate nga mukifunye bulungi nnyo tugenda kukola the tips yes muntu bulamu bwe eyalibadde abuyisaayo personal hygiene yesookera ddala gwe kennyini okola nti olina okuba nga oli muyonjo kakati omukubeera omuyonjo kati okole ku bantu abalala otunulire environment mwobeera naye gwe kennyini otona kubeera muyonjo togenda kutunulira environment nyinza okuba nze nga siri muyonjo nga nandyagadde omulala abeere muyonjo nga sagala okulinga bwenkola tokisobola for example nzo banga byakunaba nze bizuwalira ngento kuna sirimu sibiyagala nyinga sagala kwa n'abantu badugala walo engombe egamba tokola ganze bwenkola nga bwenkola ki bwenkugambye naye engombe tekola kutuka ku buyonjo toyina bosobola kuba nti osomesa abantu obuyonjo onobulabo otya tosobola onobulabo otya nsobola omuntu omuyonjo yenga ate obuyonjo bwina grade waliwo obuyonjo bw'ojjoga nti waliwo omuntu ayinza okutuula mu nswera nga zikyuma n'asomera amawulire waliwo mwami munene naye namusanga atudde mu nswera nga zikyuma n'emmere ng'emwetoloddakyokka ate nga ye mukulu yakulira ekitongole kale neŋŋamba ono anaasobola okugamba bali bayonje ng'asobola okutuula mu nswera ezifaanagana bwezi balina ebintu byabwe nswera gunzibe waziranga enswera naye nga byali bya kika kyewaabwe simanya era nakyewuunya kati ndoza munayenza muwulidde obaka ate omugenyi wafuuna kulwalire wasobodde okuba nti ate atutuusaako bwe tuvaawo naye nja tufuneyo eggulire mukubanga alina bingi byagenda okuba nti ayogerako naffe katufunayo eggulire erya pulezidenti w'eggwanga bwe yatongoza akakiiko akanoonyereza ku musujja gw'ensiri na biki byeyayogedde mu njogera mu sipiiki gye yawadde yagerezaako n'okutiisatiisa abaka paramenti bagenda mu paramenti ne babeera nga badisikasinga ebintu by'obulimba ate yasuubiza n'okuba nti ate abasiba ali mu control room ne babeera nga otuwa eggulire eryo tukomawo atubuulire omugenyi waffe era olwaleero pulezidenti abadde ki atiisatiisa ali ku mulamwa kiki ali mu control room twekuggulire eryo Because you get some MPs who propagate ignorance and really kill people. Because when you tell lies, you become yourself a killer. They must organize mass treatment.
Mass treatment, which means you treat all the people in the area at the same time. You count 1, 2, 3, go. Everybody must swallow the tablets at the same time. And I don't like these MPs who go and tell lies. You may tell lies in Parliament because they say that Parliament protects liars. I will arrest you and charge you with conduct likely to cause. The indoor residual spraying uses different chemicals from the DDT. Why can't we use it outside? The one what we use indoors, why can't we use it outside? Your Excellency, that one I might have to. Your Excellency, that one I might have to call either Professor Sezi or come and explain why. That mosquitoes which bite human beings feed indoors and live indoors. They only go out to lay eggs. The method she was using of larviciding is where we can even attack it in the waters where they lay eggs. Fighting malaria is our priority as a ministry, as the country spends over 500 billion shillings annually in the management of malaria cases. Why are we shy about talking about declaring war against the mosquito? Why? Your Excellency, look at me, I am not very small, but I fear the mosquito. Malaria, even if you survive, can cause so many lifelong problems I think people don't realize. Because you get some MPs who propagate ignorance and really kill people. Because when you tell lies, you become yourself a killer. They must organize mass treatment. Mass treatment, which means you treat all the people in the area at the same time. You count 1, 2, 3, go. Everybody must swallow the tablets at the same time. And I don't like these MPs who go and tell lies. You may tell lies in Parliament because they say that the Parliament protects liars. I will arrest you. Ndoza ya mukulembeze mumulidde atabuse leero made mazabanga mumuyikiriza mumujoga nnyo kululaga made mubeere mu parliament musalako ebigambo nebyalesenga ebyokuteesa juzi azinetteeka eryokutuusa ku myaka gamenti bannange emyaka sigiweza emyaka mumuwakanyiza saba emyaka ogiweza mumukuliza ne birthday kuluna agambye mugendeyo ne mwogera ebikulu because parliament protecting liars ajja basira president leero yantawudde baba sirero speech kijo yaji muwandikidde yagivuddeko buvi kubanga ekisookera ddala omusujja gw'ensiri kintu kiri serious nnyo tekyetaaga mu comedy n'akamu njagala atuwulize akitegeere nti omusujja gw'ensiri gwe bulwadde obusinga okutta abantu mu nsi yonna ndoza abantu bali mu range ya miliyoni nga 7 buli mwaka abafa olw'omusujja gw'ensiri kati ebintu ng'ebyo tobiteeka mu comedy. President yayize comedy mungi mu nsonga kuba kati sooka otunule toyinzaga nti arrest prosecute kati ate olwo police system yagiteekawo si ye police those who tell lies naye ate president yasooka okulimba no kale kiri bwe kiti omukulembeze omwine nga ye mufuna emirundi mingi tumuwulidde ng'alimba alimbye ki nze namuwulirako ng'atugamba nti abantu bonna bagenda gaggawala ku puroguramu eri enkadde manifesto yonna bagitanga bonna bakole ki tuli wano tukaaba naawe mwoli tetugaggawalanga no ayinza okubanga edream ye yali emwena mugaggawali bano bwe yawa ssente ne bazirya ne baba ne basotukiriza tageti n'atubuulira tibannaye nali sibalimba omanyi omuntu bwalimba esire butakoma okuwulira nti bannaye nali nnimba luli naye njagala kalulu naye ku luno ye yatulimbye si yasiba abantu
ate si abapolisi si abacharginga kubanga ebitwiri kitongole kya police kyekikwata DPP na prosecuting atabala mu kitongole kiramuzi yesi kyatuulamu kiri independent anti mwagamba nakyemali katajayo ajo okudde kuno bulaga nti mintu yena yabikola ne ate atukuli yate yali mu democracy kati bwagante ate nakyemalira olwaba atuli asi abyogera mu byogera sitwaga tumuitero nakyemalira naye bwana tugamba bwatu nti atasobola okukwata na prosecuting na tujaginga muntu omuye yenyini ate ba MP ekiri kitongole kya government kyetwengeredde ate omuntu waba mu parliament ne wagiramu obulimba ayina immunity banayiganda bayindo kitegeera nti omuntu ebintu byageredde mu parliament ayina immunity tosobola mukwata andidda kati lwaki abatulimba kitasobola okukwata kati yenyini yesobe mulimba atulimbya akoze comedy yadde agala kukola comedy kansuubire njagala just kitwala bwenti naye bwabanga yabadde serious kiba kinna kuwaza kyabadde fair president okusitukira mu nsonga ngeyo nakula n'akakiiko kyadde kiganye bana bantu byatekawo like minister of health yadde lemeredde okukola ensonga ngezo kyadde kiragisa president okusituka ne tiimu yo okujja okukiyingiramu saandifudde president kujja kubanga omusujja gw'ensiri kintu kinene nnyo kitta gutta abantu bangi omwaka mulamba president wabasitukiddemu kiba kirungi naye yandibadde abandibadde main players mu nsonga eno yandibadde minister wakati yandibadde tasobola kwogera ebintu bitali technical ng'okugamba abantu bakole mass treatment abantu bafuna musujja mass treatment kitegeeza nti bonna baba treating omulundi gumu tebafuna musujja omulundi gumu ensiri tezigenda ne ziruma abantu bonna ne bafuna malaria kati nti wono bajjanja omulundi gumu ojja kuba otaasizza nedda ensiri abantu balwala mu biseera byanjawulo so president yatulimbye ndabye president ndabanye biseera bingi nga president endwadde ziba zize bisinga asitukiramu ne bazigema like hepatitis these days yadaleko wandi batukubye eddagala efu nenga yabadde aliko obulwadde obujja abadde nga babugema tasobola okubaako ntetekana jakiyamu ne tubeerangana era asobola okugema ne malaria nabeera nga tata nnyo bantu like speed esaawa eno zatambulirako ekigambo kya malaria kimuyinze katugambe sonyiwa kiyita mu luganda tusobola kukwatibwako omuntu omu oba gamba nti gavumenti emu wa pulezidenti omu kubanga kintu kyansi yonna kyangamba nga basobola okukola vaccines nebabiranga bagema abantu basobola kukola ya malaria nebabiranga the same thing bagema malaria ensi nebeyo kuli radio esangamu eddagala nebiranga speed kwekira abantu ekyenyini nze siri musawo kwogera mu technical terms endowooza eyange okugema kisoboka naye ensonga yansi yonna kubanga malaria atulugunya nsi yonna si muntu omu so tuba tulina kukwatagana fenna omulundi gumu sobola okukola ki sobola okumaliriza ensonga ya malaria kati waliwo ensi ezimu zezemanyi kati ngeza Middle East ate zandibadde very big breeding ground eza malaria zo zamufunza nezimugobayo zasobola okufuuyira ensiri zonna eziri mu kitundu ekyo era nezigema n'abantu baazo ensinga ez'omu Europe zalina zirina obuzibu bwa malaria naye zasobola okufunza ensiri eno nezizijjamu kati fe ensiri nesigala ewaffe tulina kufunza nsiri kubanga bagamba prevention is better than cure kati olina kusooka preventinga ensiri eno gyolina okukwatako nga tonaana kukwata ku bantu akati gwenga ayina community y'essomero ayina abaana ab'enjawulo olina abantu b'okuma abaana abasomesa ogenda ensonga eno girowoozaako ki kiye kigenda okukolebwa okulaba nti tukendeza tugirawo ddala malaria ono gwenga gwe kati ku African Academy challenge y'amaanyi fenna ng'abantu ab'amasomero ensiri kubanga ensiri ziba tezeetaaga visa kutuukako ne bwokola ebisaakaate ebikoma waggulu bitya ensiri ejja kukulumba kati tulina preventative methods etukozesa ng'okukozesa akatimba k'ensiri akatreatinga buli mwana naaba nga asula mu katimba tulina tufuuyira tufumigatinga ne tulaba nti environment zonna tujjamu stagnant water n'ebifo byonna ebiziivu ntubanga tubifuuyira ne tugezaako paati eyaffe tukola ki ne tugifunza ensiri zino tuzigoba ne bwe kituuka kuba nti ensiri ejja kuva ebweru kuba teyeetaaga visa teyeetaaga tekonkona geeti yejja buzi neyingira ne bwogalawo era ojja kuyingira mu luumu kubanga
nogati amadisa gonna ngaggadde mu budde agotoyingire era zijja kuyingira naawe so awo tusigala nga tukozesa akatimba k'ensiri naye nga buganti okumalirawo ddala malaria erina kubanga kampeyini nene y'abantu fenna okutwaliza awamu tweyanza nnyo ate okuba nti ate osobodde okuba nti olambulula ensonga y'omukulembeze wadde agambye agenda kusiba abogera obulimba naye okomekezo ge nti eyandyesibye kuba yenyininyini amaze ebbanga alimba ne ku nsonga yenyininyini gyolesa eyensiri era ogambye nti era abadde era alimba munange nezo ensonga sizange manye mutala okusiba ne muyiikiriza uno yabyogedde ndi pulezidenti alimba kati ensonga ezo eyewedde bagitegedde onyinyodde bulungi nnyo nsonzeno gitegeera. Let us get back to the issue kuleswana yesomero ntagala yogera ku somero somero kigendera kyo kyokutanga kyali biki byokoze okuba nti you make your school unique mu malala ekigenda sikiriza omuzadde okuba nti ajja omwana ku somero erya nakitende ayite ku somero eryo amasomero mangi era galanga kugaga tulina forest kibira ky'amasomero naye African Academy somero lyanjawulo ekimu kulifule ekisobola okulaga lyanjawulo lirize ne ku ABS ekitegeeze gwanga ate nenanyiro ne wanjawulo wendi kyembadde ekirindo kyogere nawe kuwala kyokoze gwe nyine ne wanjawulo then okola ebyenjawulo exactly kakati African Academy somero lya primary nursery and primary school day and boarding dekitegeeza kize demanyi lunaku omwana asobola okuva ewaka najja kusomero nakola ki nasoma ate n'amaliza n'addayo ewaka kakati boarding asugirayo ddala tumukwatako n'abeerera ddala mu ssomero tubeera bataata bamaama zirambule banno bala sukulu fees wagabadde ne boarding tabitegeera kati African Academy esangibwa Kitebi wano oyise wankulukuku oba oli ku luguudo lw'e Masaka emu ekabuusu kirira ku kisaawe ky'e wankulukuku yambuka mu katawuni akaddako bakayita Kitebi baba bagambe zemanyiyo omanyibwe gomanyiyo kati ku sita bw'otuuka awo ne bw'otuuka mu area awo yonna African Academy manyikiddwa kati bw'oba ova ku Entebbe Road kyamira opposite Freedom City kirira ayite Nyanama yambuka mpola paka Ekitebi ku sita ojje ku African Academy. Lwaki African Academy yanjawulo ekisookera ddala nga bw'oliwulira erinnya ya essomero liri multi religious nga bw'ogira Baafrika bweri tulina amadini ag'enjawulo tulina abazadde ab'ebifuzi ab'enjawulo tetwawula tulina abaana abawala tulina abalenzi tulina abaana abava mu nsi ez'enjawulo ekyo nno kyekimu ku bintu ekifula unique kubanga omwana community gyajjamu yansi yonna exactly naye nga tuwera national curriculum kati African Academy bwe bamala okuwera national curriculum kati neepaakinga national curriculum eno kubanga national curriculum abantu bagitegeera program nnungi government yatuula neraba omwana waayo ayina kusoma atya naye ate ekizibu kyerina nti erina ebigibulamu kubanga basinziira ku nsawo yaabwe gavumenti esinziira ku nsawo yaayo negamba nti ffe tetusobola kuteeka abasomesa ba French mu ggwanga lyonna kati ne babajjako omwana naba nga tasomayo ku lulimi lulala naye kati faawo tugattawo tugamba mumwesasulira sente zammwe kamufune ekiri extra katusomese French katubasomese Arabic katubasomese Swahili n'ennimi endala kakati n'ogattako national curriculum omuli oluzungu okubala science n'ebibiira byonna kakati ffe omwana waffe ne tumusomesa sports kubanga ffe tulina sports academy kati ffe si kokalicula buli awo bekwasa neffe tulina professional sports academy omwana muntu muteeka nayiga sports professionally naba nga asobola okubira mu ttiimu ye Uganda nagenda mu ye Kenya nagenda mu ye Bungereza nagenda ya Germany mu Saudi Arabia luddawa nakuba akapiira oba nakola sport endala yonna nadduka emisinde kati ffe tulina sports academy ng'essomero African Academy ekyokubiri tulina kati ennaku zino this is a digital age bwana nsonyi mumanyi ebintu ebimu si byangu bya kutransferinga mu Luganda translatinga ngulya digital age school fees naziriramu ne bali wali ziridde digital age kino kiseera kya computer
bamanyi .com kyo Luganda uliko .com era kati nejjajja saawe no tuogerera mu kyalo akwata naweereza mobile money amakulu akozesa computer that's electronic money fe tusomesa omwana tumuintroducingira kati saawe no digital age okuvanga mu baby class class yaffe era namaze okuinstructinga system tugenda gikyusa tugiteeke ku abaana basogenda kusomera ku tablets iPads fe tulina essomero tulina free wifi internet wonna abaana fe bakozesa internet naye nga tetugiregulatinga internet eyo mu Uganda muno mwennyini kubanga fe kyetugezako kukola tetwagala mwana waffe kati afuuke muddu wa muzungu okitunulira nti kati ennaku zino omwana abeera engineer wano bw'omugaa nti genda ebungereza agenda nafuuka chief oba nakola gwa kusiimuula oba kuwera nguudo engineer mulamba abadde wano omuntu aba musomesa wano taiza gati kangende ebungereza nsomese lwaki kubanga mindset ngeri system gye tusomeramu etufula bufuzi baddu tukwata bukwasi bintu kuraminga tetubitegeera musomesa n'agenda mu kibiina nakuba apple nga saako nakuba orange nayo nga ya saako nakuba mango nayo nga ya saako kati omwana anategeera atya ko confusing aba that's why never musomesa nda confusing nakuba kapa ifana ne horokoma nego kwado toli professional artist onokuba otya ng'oli musomesa osobola okubira abaana ebifaananyi bibategeera ngate you're not a professional artist kati fe kyetukola twagenda ku internet omwana aba alaga forest ategera nti forest and si bush kati gono mu kitabo nokuba otya bush nojawula ku forest kati olobondoka ku forest kone forest zirimu ebika kati omwana olina omujja butunga ne scientific terms azitegeera ye system fe gye tuzimbe mu mwana ku African Academy era woleeta omwana ku African Academy tolese mwana kuba kibooko fe tetukuba baana kibooko kubanga ekibakubya kibooko bambi abaana abamu ebimu ebifaani tosobola ebintu ebimu tosobola bitegeererawo kuba entegeera ziba zanjawulo ez'abaana naye kati fe tukwata mwana ku mwana ku mwana ogenda kukoma wabawe namba y'essimba onoyogere nnyo kiyinza okukoma wano tubawe space bajje bafinding out byogedde bituufu naye tujawera tukukyaza tujja kukomya kwanza empulidde nyumiddwa nnyo ekyalayo wano kati tutuwe namba y'essimu ennamba y'essimu kasooke mbawe esooka kasooke mbawe eyange eri 0702 441 Jide mu Uganda eri 070 nya emu mukaaga 38 ndoza baziwandiise bulungi nnyo nange ojjaba ojenekera nyongera okuba nti njibasomera kikola nnyo kyekyo tukoyanziza nnyo olwobaka oba otuwadde ate webala okubeera n'ebigendedwa ebirungi tujja kuba twongera okukyaza mu programu eno tubeeko ebingi byetudiscussinga ate nkulabye ne mu politics ogwayo so tujja tufuna obudde nkwebaziza nnyo olw'obudde bwotuwadde n'engeri gye tusharinzemu issues ez'enjawulo so kankuleke ndowooza ogenda osanga essomero ngezosomesa baana tugendeko mbyemizanyo tukuyanza ssanyu lya muzadde mwana kuseka ate ssanyu ly'omwana kwe kusomera mu ssomero eddungi African Academy Nasalande Primary School ekitebi lya kisulo n'abava ewaka ly'abawala n'abalenzi ate nga tusomesa buli ssomo erinayamba omwana wo liri mu kifo kirungi emmotoka etambuza abayizi weeri African Academy Nasalande Primary School ffe tulina ekyenjawulo buli lulimi lwonna tuluteeka mwana wo tusomesa Swahili Arabic French ate nga tusomesa ne kompyuta akaseera k'eddembe abaana bagenda ku mu swimming pool
tuzula ebitone songa n'ebyemizannyo tetubisuula muguluka ebisale bijja mu nsawo y'omuzadde endabirira nnungi tusangibwa Kitebi main campus bw'otuuka ku sita ebipande byaffe oba obiraba essimu 0772 44 16 38 oba 0702 44 16 38 leeta kati omwana wo tumufuule ekyo kyali enyumirizaamu African Academy Nasaland Primary School Ekitebi.